Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki. 90% are innocent. Abadli makomera. Kubanga you don't understand these people. Nkugamba, for example, the extra cargo that was found on the plane carrying Uganda currency as cited in the ongoing scandal at the Bank of Uganda belonged to Taikuni Charles Simbire and the city businessman Mandela of Setayari. But the ones who have been taken to courts of law are the Banyampi, the innocent ones. Who, what pains me is that this practice of Banyampi politics, which means implicating the Banyampi, is rampant in almost all government departments. The media in Uganda is playing a mercenary role and part of this practice. Media abamawulire naffe twenyigidde mu mulimo guno. Abawandisi b'amawulire kakubekasi mukagenze ekitedde kasabe ssente bakawe oba si kyekyo. Kati gwe kankubuuze singa mubadde muyina smart society red paper neekuba nti omusajja oyo abadde musiyasi abakatoliki ffenna ne tugaane emyezi mukaaga okusoma red paper asigalawo. Oyo gwe basse. Omuntu yenna. Yes. Because kati awo side there are two factors. Side yagala okubba ssente ez'omusajja ono ze yabadde nazo. Kakati diverting a story. Choose a story. One, you have the suspect who is no longer suspect until proved guilty. Obabadde muli w'abafu atubulye nti nze cannibal. Muyina egundi emmotoka gye yayise okutwala omulambo. Emotoka yagipakinze egindi yagipakinze erubaga oyo omwana n'agenda agijeyo omusisa n'amugamba no emotoka eno leete yagipakinzeewo nyiniyo kubanga mulinga abaga nti the body was discovered on the same day. It took about 2 days. Yajenebulaza munne kakati okiraba bwe bakizanya. What do we lose if we stop there and convict the killer? Kakati side enoonye ekolagana n'abo abaabukedde abaani to divert the story. Yeah, even he is a homosexual. When did he start it with he? Kubanga no kati banoonya nti tumuvunaane manslaughter. The boy was not fighting. Murder. Not badduka bamaze okubba bamaze okutta ate mugasoma. That's why me am bitter ze kuba bamali ne mutta nabakyawanyi. But naye oli wa mawulire nawe. Yes, sife Tamale bobola bantu bobola nti abamawulire waliko omukulembeze w'ekibiina ky'abamawulire by the way. Tamale bobola zanti waliwo abamawulire bakola ebitali bituufu. Talk to them candidly bayite oyogere nabo. Borogamba nti abaledi paper abo munda yaabo some are Catholics okuba story eyo nti homosexuality but bakitegeera nti oswaza society oswaza mama oswazani. Is it how you behave? Nenkunywenza kuyinza okusigalawo. This is not journalism. We must fight them. Before you fight them, talk to them. Engage them. Red paper agenze mu babulaza bannakalooli abasabe sente bazimumma nakanange nedda mu mutwe mwaso omutwe wano twayina kankubuulize. Abamuli abakafako bamanyi basajja bali taafu. Tulina omuvubuka baali bamuyita Gonde mwana musoga. Mwana oyo omusoga yasooka okumanya nti mulimu problem mu Bank of Uganda ne UCBA efudde. N'agenda yayina mukwano gwe Bukomone baye deputy governor baluwana bali mu Bank of Uganda sigwe kusoose girwaniramu. Waliwo Bukomone Kibundu nga baagala okutwala omuyini ave mu UCBA bamutwalayo. Ne bakubanga abasiraamu bwe bafuluma Bank of Uganda ndi Kibundu banka agimazeeyo. Kakati omuvubuka oyo n'agenda ew'omusuubuzi n'amugamba nti nga bakubanja sente nnyingi nnyo mu UBS 3 billion at that time. N'amugamba naye tonkubamu bw'ononkubamu bakasitomazi bange bonna benkolagana nabo bagenda kudduka oyagala ki? Tinjagala sente n'azimuwa. Aba ali awo ng'akomyewo olwo banne bamugambye nti wasabye entono. The boy comes back for more. Oyagala mmeka? N'azimuwa. Ogwokusatu yamugamba jangwe wange saa 12 nkuwere eddala ya sente oveeko bamusabulira mukuba ennyonga teyatuuka naye I've forgotten the name. Kiteero kyani emusoga boy bamutta oyo omuhigiro w'ettoolo nga
nze Mayombo yali mukwano gwange ngendayo Nobo Mayombo nganga nti amuntu abo president yangambe mbulize gundi ene yawo eya mada eya kijana ngoma but I'm from the area gundi bweti naye nze muzeyi simutengu wanga kusinda muga anti kanchize nzira yo gwokubiri nanga nti omanyi succeeded why the musajja yatta kijana ngoma ate bayagadde omutta abamu hayaliwa bebatana be makere ba Mirindi because once you want to, if you cannot put a trigger yourself to kill, you become a serial killer and you expose yourself. Baba tabu binyo mwali muno omwana badde alivatinge kozo omuntu yomu yabatta Mayombo nanga nti boy mazo muteka mu hotel e Rwanda ngenda mukomyawo nzira mu office yange njogera ya mawulire ngenti toli tiwani nase story je mfunye nti musajja yatta kijena ngoma bamukutte era bagenda mukomyawo bali badduka misinde nembagamba nti ye ayogere wako yegundi n'abawase ne baddayo ogwokubiri ogwokusatu yabagamba omuvubuka waffe bali bamuyita gundi bamuyitangana fogote niyitine musinga obuuza baserwaddaawo bekakolangana bo mu New Times Kalyanga akyusiza engoye Kalyanga ayambala bulungi nnyo ekitabaddeewo luli bamulimbe bamugamba nti oyo omusajja tatambula mbozi gwe tuwe kakati ne bafunirayo nze stories ezifaanana ebintu ebyo saazi kubanga nnyo kubanga engeri nze gye nnina omutima omuzibu ennyo tibwenkuba kwambala bwambazi sisonyiwa nange ntya nnyo bikola kuba omanyi nawe kijja kuddira obumenyi bw'amateeka Tamale njaga tutulire crime wave yeyongerayo omusajja namugamba nti omanyi osula wanti kabowa ngenda kuweereza abantu bange bakusangawa timubale egindi Kalyango banne bamugamba Kalyango enkuba etonya I have a deal with these guys Kalyango bamusanga bamwasiza omutwe ku mwala yes wa mawulire kuddeyo mulundi gwakomeka kwagala kulya aba mawulire kibasaana kasajja basaba sente mugundi ekiteredde omugamba je muti muli bano but you are preaching mob injustice yes why do you harass me nti omusajja akulira bannakalooli nti homosexual are you the police where are you getting maybe they have the sources tekiriyo katugende ku nsonga endala obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala twayagala okulabika nga tubitunulako wiiki ewunzikiddwa waliwo senior police officer yakwatiddwa ku lw'entebe jjo mu City Robert aliwo ono Sebuufu Muhammad Sebuufu Sebuufu mukaga Sebuufu akoze empapula zaabukedde 10 akoze ekyo namugamba nti abo kubanga what you don't know about Sebuufu is this why does Bukedde write about Sebuufu maybe he sells case yabalema omulamuzi yafigitinga emirundi emeka case yabalema n'ekyokwiri balowooza nti balaga mu kakiiko ka parliament ate sente bazirya abalamuzi let us create tuyina ekyoleti balinawo kye bakola nembaga nti Sebuufu bakitatta abantu temubasobola abantu bamanyi nti bano stokes ebigere ebiwunya weebiri waliwo abawunya nnyo abatakwatiddwako nti musisi yatabula Kampala ngono omwana mwali ani yagula akatale ak'ebifu akatale akafu bilioni 18 ono akeera ku machana dalulye n'agenda ekisolo yadde kooti yasalira Sebuufu omusango gweyagala kumexonerate no Bukedde eri bweti nti when it goes to court of appeal they don't call fresh fulumizibwa mu nsala ya omulamuzi obwavu bwewammwe ne bw'onoowala na Sebuufu nga mu famire yammwe kubanga osooka n'obuuza kitaawe yafuna ku mayiro nga bagabalira mu kanaana no ku mulembe gwa miniyo wamwafunayo Tamale ng'owamawulire njagala okutereezaamu ababukedde b'okuba oba abalala bonna kye bafulumya kyekyali mu kkooti toyagala bafulumye byali mu kkooti they are inciting the court of appeal judges kubanga emisango gino gya high court gibeera ku logic nti public tukikola tuyinza okuba omudde tumukuba gwalabako ku maalo webaga nti yatta mukazi we ngaasimayiringa Kumalo Davinda waliwo ekiseera gundi monisalo yakubanga nagenda amasirisa amanyi wala ngekyekifaana kibamukozesa singa president ayina abamubulya bukatundibwa mmwe netobo ne interpretation yaabwo bamukuba n'ekimundu bwati nga yakalwa akatunudde eto akuba n'ekimundu bwati ngaliwo akacupa akavaamu amazzi
babwikira topic bakubaka akatundu nga semwogerera ani nani ne Museveni bali ku gate set naye nga oluguudo ekkubo lijjuddemu ebicupa nga yogo teyeetunuulidde eno. Obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kibuga Kampala era okutya kweyongedde. Kino kyali kibaddewo naye newankubadde ng'ebitongole ebyokwerinda byongera okugumya abantu nti security ebongera okuginyweza ate ennaku teziyita nnyingi ng'abantu abalala battiddwa. Twagala kulaba kiyinza kubanga kiva ku ki. Ekimu ku byo ekyongedde okuwuniikiriza abantu waliwo senior police officer yakwatiddwa mu bubbi mu bitundu by'e Katabi. Kankubuulire kyenakugambye wakitegedde kyenagambye wakitegedde ti situation gye tulimu abantu balowooza ttaamu egenda buli muntu alina okuba balyankubejja naye ekibi kye bakoze tekakati mugobye baagala gobondo agaba oyo omukazi owopolitisi bamugoba right it was how did these people all of these people were sacked. Yes Tamale ani ali emabega w'ettemu lino ani ali emabega w'ettemu twonywereze ku nsonga y'ettemu lino nkubuulira nti buli wantu wonna balina okutwalawo baani nabagamba nti mafia eri disparate nabagamba nti mafia Tamale naye kansooka ntegeera ekigambo kino mafia okyogeredde emyaka ku myaka mafia baava Italy ab'omutawaana mu firimu eno tennatta naye yeyambisa media yayo nekuzinga kuweti nga timba nti kakati agaba alina okuvawo ekifo bakitwale egunde ono omukazi owopolitisi toyinza kuŋŋamba nti how did she sack all of these people why didn't they seek legal redress. Tamale tutunule ku nsonga y'ettemu lino nti eyo gurupu bwete bweri egenda ewamba ebifo poliisi okuba nti bagiyingizaamu amagye kinaayamba embeera ebyokwerinda okutereera nabagamba nti you study mugende Kenya Kenya balina insecurity nga yamaanyi nnyo batta abantu ngawo ne battaki bali abasajja b'e Kenya ekikwata ku ggwanga lyabwe tebali bbanga wano eryawano balinga libabateresa kubanga bali excited bagula bizimbe bweru Manchester kumpi yonna bagimazewo bali wano bajja kubiwambira Bannayuganda baguze ebizimbe Bungereza police officers be basinga ebizimbe mu Manchester Bungereza kakati what happens nti buli omwaga naffe twaguzeeyo naffe ng'emmotoka kuga nti mpenkoni noona ayagala mpenkoni kakati their problem yes nti musome Kenya baleeta omusajja Brigadier Ali the best celebrated babayita batya bano paratrooper in Kenya ni army yali musajja Musomali Kenya ni Muhammad Ali kakati bamuteekamu poliisi yamulema nga IGP era yavaamu humiliated bo olwokuba bo tebatunda byabwe kubimalawo buli alitayalinga majenawa oli gundi akulye mwalo gwe Mombasa ono ye post office general kozi oyo ali weyabeerera IGP we bakubira Westgate ebintu nebitabuka Westgate mwalimu mulala kakati ali agenda okukitunuulira ab'Ekenya ne bakayalinga ekompi banera ne bwogendayo kubanga ejja kuloopabo era baleeta kikwangala okuleeta abasajja bali wait gwe ekikukola obubi olina ebintu bingi byagala twogereko ne bwe twogera ku kimu abasajja bali ab'Ekenya baleeta competent company ti Kenya ina kampuni ekuba ssente naye tebazeekubira kiteeke wano olaba balina ebisomozo nti babibye abawana nti testi zakaweesa bazibye ewandegeya zibeera ku reception who is arrested ekiri important insurance eri compulsory why is it not that drugs are compulsory in hospitals insuwa y'ebyobulamu yatteeka naye eddagala si tteeka okulisangayo yes kakati eri company a credible company yabazuulira ebintu bisatu one policemen cannot accept to be poor in a situation of plenty mweyagala nnyo n'abapoliisi nabo tebayinza kuba bagundi ate wano mwakikola nti some of these ministers and MPs balina gundi documents zebalina za NASA University abalambidde engatte equivalent omusajja yasoma masters ali mu poliisi omusajja munne gwe yasoma naye oba gye yawasa naye ye ali mu revenue oli alina ennyumba e Manchester alina ennyumba e South Africa alina apartment wezi ono musuubira kukola ki kyeyabakoze kubba mpuuta nakufulaminga abantu bwabba empuuta bwabba sente abantu abali innocent abali mu prisons security bwebanga esesetuse okuba mu mikono gya mwami Museveni kiki ekiri mu ngalo ze ekyokubiri abasajja bali kye baazuula
nti abayaaye baga nti omukazi avuga atya emmotoka era bakwatako emmotoka ya amekamanda Kibwana nga mukazi we yagirimu Kenya nti omukazi naye naavuga emmotoka ennene omukazi nga tebakikkiriza one ekyokusatu nti ne recently baali batandise insecurity e Kenya Uhuru naagala n'okuleeta barakisi mu Nairobi nga olwaki amagye ga Kenya amekamanda amalako emyaka eki ate you must be below 57 kakati baali balowooza kamanda in chief akwongezayo emyaka baali balowooza nti ono omukikuyu Kalanja onajja mwongerayo emyaka insecurity nedda mu Kenya bwe yamuggyako n'ateekawo omulala insecurity Kenya gyeri for you have failed to identify the source of insecurity. The source of insecurity nabana bemututteyo bajja muleetera sente bana abamagye abana batadde mu police kubanga ekintu kya police kinene nnyo nabagamba nti amagye gayina discipline yaago. You kill a woman, you rape a woman, we kill you. You kill wananchi, we kill you. Leka tijagala umbulire wayise myaka emikanga nga tewali wamagye akubwasasi court martial ona guti awogani abakita tabali useless. Emisango gyonna egy'abamagye egyali ginstolinga discipline gyayimirira kubanga bali kukita taba bamuleeta n'enjegere tuyinza kuŋŋamba nti amaka gange kaavuwadde nti lwaki naawe ogula nnyo amata ga kapa eyavuwaza etya amaka no but instead of dealing with the issue you are removing a pair of socks ekigere kyekibunya nabano bemututteyo bajja kuyiga obubbi kuba the Ugandans mwe mugende mubuuza abantu ku byalo you see these peasants are honest genda obuuza omuntu ku kyalo nti ku ene police station yonna batulitinga batya gwaze okuwabira omubbi gets diplomatic treatment gwogenza okuwabira era bakujjako ebintu bingi ninga boyufoti yaabwe eryegi kukwata ono bamulyeko sente toyitaga nti police egobye sente zireese n'abo boolaba abo be baleeta ewazana ne babagamba sente zaali zirabiseeko bebatambuza nebagabeziri kati abali mu musango ogwo baziina zibajja kuba n'ababbi omanyi nti mu state house omwo baleeta sente ne baziteekamu agasajja ne gazibba lwaki ne baba mu state house nababuuza ne bagamba mwabbye sente mwabbye zaaki ate nze nabadefendinganga kuba nabagamba does state house have a bank sente tebazibbyemu naye gazibba kakati bwe gazibba gaŋŋamba bwe batusomesa sente ne batuwako emitwalo ebiri ku kutiya ya sente naye bakakwata nammeka how much money was presented kubanga bw'omubbi ne banakwata ne miliyoni 5 n'ozogera court will not listen to you for you have already undermined your credibility kyobola nti bano bwe badduka emisinde ne bayoola sente tebagenda zikuddiza. Mwami Museveni yategeeza ku nsonga y'akawukubi bwana Tamale n'agamba yali alumira poliisi ebiseera ebyo Mwami Kale Kayihura yatereze poliisi ne bibaawo Mwami Museveni n'ajjawo Mwami Kayihura n'aleeta Sabbiiti Muzeeyi n'aleeta Mirundi n'atuvuma naye tekinnuma nti ne Yesu be yanunula be yawonya abagenge tebakomawo bagabwa bituddiza bitubisanga mu kkubo twamusanze mu muntu bwanyiga naga mwagala kumpakanya n'abituddiza dirire tikamba ne bwaba muntu nga akunyigiriza nnyo akunyigiriza kubira essimu akola ki wootegeera nti ekintu kyekirabise era nabaga ne media bwekola media kati Bank of Uganda is silent as a cave as if nothing has happened kubya sente yes ye kasitamalinga bamuggyemu the same applied to Lukwago our Minister of Health. The minute Lukwago was even offloaded from a plane to go to an artificial arranged wound. President Nasanga nga basawo benyini bano babalagi kasada yana etulawo. They are like a married couples. When you hear a married couple shouting at night between midnight and 8 a.m. 2 a.m. Nobody bawulanga bawukana. Once the speaker calls the parliament, the house in session, you hear funny noise. Abadde bawugana gaba malala olumala okujoga omuntu ne bamukuba ne bamugjawo n'obulya kususu ne bakuteekako obutambi ne bakola olumala okuba 5 ne batema ne mumulowooza ffe tetuyina baana abange oba ffe twava made by carpenters. Our mothers, Baba bajja bubazi. Yes, we are not from a sexual act between our parents. Mwekibabeza n'amaanyi ago n'obujozi obujoga buli wamu. Ffe mulowooza tukozesa ensimbi ŋŋanda
nti bo bennyini b'abajozi be balina access to money. Nammwe mukyeta nammwe muli bano mulina omusaayi. I was not made by a carpenter. My mother in her humbleness feels it pains him to humiliate me. Ne munkuba mawulire ne kubukone gye banzaala. Nti nja kukwata kulu bye tusinkane mu meeting. Nabo ebyobufuzi birabika nga byongedde okujja mu giya ennene 2021 ayengedde nomination z'ababaka ba parliament ne ba president za mwezi gwa 8 omwaka ogujja 2020. Ekibiina ekisinga obukulu mu Uganda Democratic Party the Democrats mazima na bwenkanya wiiki ewunzikiddwa ku Lwokusatu baleese emmundu emmenye ne balonda Joseph Mayanja Joseph Munno Chameleone ye national mobilizer saabakunzi wa DP erinnya eryange Joseph mulina amaanyi erinnya eryange tebaali batiza mu kyaki erya Joseph nzimantu alikumbatiza oza bali bagenda kumbatiza George William nga kukyalo kuliko omusajja bamuyita George Messi ati 3 years nagenda n'erinnya lyange lyenjagala faza n'alemerako mbabatiza lya lunaku ne mujimba ne musikegando ne mpa mu kyaki ku myaka 3 ne badduka Tamale abatulaba babalemu naawe ak'obuntu abantu bakulu boyogera nabo mwana wa myaka 3 anti kyobulaba muwakanya wakuba faaza ekimu kyayikudenti byati that ekiwan to realize erinnya lyange era bakugamba I walked in the church nga noonya abatiza abaana aliwo gwe wennyini myaka 3 n'okumba ekitegeeza omutwe gwali mukulu gwamutawaana nnyo wagaana erinnya lya George William olwoli gwe n'ogamba nga ye faaza yesisinga nze nali njagala lya jjajjange yali Joseph n'agaana n'agaana ne mala omusika eggandola ne muleka ku ttaka nga kyakyendusi maama nze namusooka yeeka agati bwe tugenda nasomera mu bakristaayo ngeri omusajja kide nga yatusomesa eddiini bajjanga balina Bible Society nga baleeta obutabo obwo bumatya bwani bwani kati ajja atusomesa ku lugero lwa Yozefu banne gwe batunda emisiri n'afuuka wa kitalo yalootanga ebirooto enkya nebikola ebituukirira era twayimbanga nti seekalu bwe yalaba tebadda n'atumayo Yozefu seekalootera wuuyo leero tunamutta olugero lwankwata nnyo kwetuma Yozefu erya Yozefu gwe wali etuuma kuba omuntu oli yali w'amaanyi Josefu ndaba nti Yozefu era sebo lya mutawaana gundi Yozefu yakuza Yesu ne bakugamba nti olubuto lwa kyamaani weerusiwano noga nti oza mukazi nja muwasa wano waliwo akisobola oba munywevu yali mugumu very stable n'abeera naye omukazi Yozefu kuni atawanyiza eggwanga ate era teyakwate Yozefu musoolini Yozefu basaaga kati Joseph Mayanja ayingidde abo mistake gye bakoze they have ended up killing the NRM in 2 ways babula formula ku what drives Bobi Wine esuti yageri bagende bagamba ndisimenya people power era waliwo omuntu abadde wano n'agamba Joseph mwami Tamale Mirundi bale kwambala koti ya people power uliro obusiru zine suti bazikolera wano bali bamanyi ne Bulaya jeri hati ne ya people power ne Bulaya jeri people power fe twambala mbeera ya budde mbeera ya yes twambala smart nezisibyamu entebe benches zo mu parliament za green za Democratic Party. I don't believe in those simplicity. Tugende ku Joseph kakati oyo Mayanja Chameleone government yabula solution ku Bobi Wine. What drives Bobi Wine? Nebeerabira nti Bobi Wine abaganda bagamba nti ekinatta amakate kyeramba lujja huyo ayambadde akofira ka people power kakati bo balowooza nti buli muyimbi asobola tu counter Bobi Wine no. What makes Bobi Wine? Nekugamba nti muganda Bobi Wine n'oyo ediyawe look waliwo beerimba ku side zombi DPR was anti solo kapchalinga Bobi Wine oba muteeka ku his knees ne Bobi Wine naye agamba bano balina okudda ewaana kakati bano aba DP mawo bugezi is an intelligent man naye teyavumirira
Mao kati yagenda mu kalulu kubwa president n'agwa. Image itali gizaawo, he cannot revamp his image. And he said he's standing in 2021 akomawo. Kakati Mao kye yakola nti kasitokona lumonde bwakona ne bw'omuzaamu. Mao kikonwa. Amatafali agakonye tetugazaamu. Mao kikonwa. Malala. Kubanga percentage yafuna eriwo. So kakati the one nti government nayo newa bakusasula sente baani ndabule ne katolu bwama ngavuma Bobi Wine akavubuka ako gikiringa katolu bwama twakita bweremo okujjawo ejjinje olwazi tebalusiba mu mugu gwoli mugwa kugundi Bobi Wine why nsi kijolagamu nosisinkana president w'eggwanga omuntu kasatuka ku eyo level hugulumu di Bobi Wine government police ya mukimayo ayinfluence abavubuka bave ku drugs. Police nemuleeta ayigiriza abavubuka bave ku ministry nemuleeta government. Promoting ebyobulamu n'agenda n'ofalinga himself n'omukebera nga talinaaki. Tebamubala. Politics is Iraq. Mukisa. Nti look what this man Bobi Wine. Bwe baali balwanira ekifo kyeyo wamulabye. Wawulira mu kulwana mwali ekifo constituency by election the battle was between NRM and FDC kakati oli bamusibe mu komera bambanja sente mmeka Apollo kantinti bamubanja 3 n'obukadde 18 obukadde 4 bamusibye mwaka mulamba. Yes, but Bobi Wine yasirika busirisi najja n'omukisa gwe n'afuuka MP kakati bana NRM bali ko bagamba ntwe ya pusi natandika omuganya ntwe ya pusi talina credibility evuma Bobi Wine muyaga mukimuki ne baleeta ono wa kabina azina kabina ntuga siri akabina ani o wa kabina. This man appeals to the youth. Leo gamba kasiri kusasira. This man is not singing. Nti aba South Africa bayimba enyimba abantu ze baagala ez'omusabo za kuwemula nalungo yegyo sibanyi biki weyere zino ez'amasanyu gundi kitange gundi zayimba ono yawasana mato eze zalaavu dilutayo olimisi mama olimisi yo ndeka nsoke nyanjule kino twagala mwami Tamale Mirundi atubulire kyalaba kubagenda osofa abavuddeyo kulaga ngo bagala okwesimba ku Lord Mayor abamu ku bano be bano Wamanga Godfrey Nyakana Amoti wa NRM General Henry Tumukunde ajja omukulu Latif Sebagala Sengendo ajja ku Lord Mayor Joseph Mayanja ajja badipigwe bagala okuleta of course ne Lord Mayor aliko Salongeri yasiruka yagambye nze ndika konge kakukubo akekonako yagwa batano sofa kakati kankubalire lukwago tutandikinde ku lukwago lukwago achenjinga kati lukwago was given an opportunity to be mayor instead of yalikoze ebintu bibiri yalibulidde abantu nti sente bazimba ezikola kirungi nnyo ffe mawulire flop is very good. Say it sells. Yes. Kuba tomanya omwana atakoze bigezo omuwaddaasi eyakoze zero bopima omutwe gwe liyero kwagwe strategy yali emu kukwata bwa meya abuwe gundi abuwe Besigye atandika okutambula mu kibuga nga bakitabangula nimugana nti lukwaga azimbye esabo mu muzikiti bagenda dimenyo abasiramu tebasobola kulikkirizamu eryo. Government cannot use Lukwago to use his office for Besigye. Ekyo naafa kakati abalabe be ne bamuteekingako over nti ono omuvuka yali mu Kampala ne Musisi balwanyisa Lukwago. It was not law. The Sekaso law is not law. Sekaso Kampala is not law, which is law. Kampala is an authority with elected directors, full stop. Do you find any authority with elected directors? No, they are appointed. So Lukwago, So Lukwago misused his chance. Kakati atandise okuleeta buno obusajja tusibanyi twagala kulwanyisa bikuyola bisasiro twagala omusajja w'ebisasiro yamaze tosobola kulwana na success kubanga tumubuuza bubuuza nti weyabigiramu byali bifaanana bitya kati tugenda wameyo waliwo akasajja kalina oluva bwe kati lulinga wansi wa paasi y'amasanyalaze kakati abo neyeteeka mu busango bw'ababajjo neyeteeka nti bamulabe nti akolera ki abantu your time to work for people yaggwawo bakuwa meya n'obulekawo n'otandika kubeera activist. But era yali akolera abantu ate ng'akolera abantu ki ab'e Kampala ne bannayuganda. The choice is okubeera ne Lukwago agenda okontinuinga n'entalo ze oba nedda.
katutunulire ku mulala Lukwago omwogeddeko abalala Nyakaana ogambye takiriimu Nyakaana abano tebasobola mukkiriza bamwe mafia bwe mala okukozesaako tesobola kuddanga ezinyo. Tugende ku mulala General Henry Tumukunde. General Henry Tumukunde kizibu mathematician mulungi nnyo okuzanyisa data mugezi alina intelligence gundi. But the problem bannanyini Kampala abagibbamu bamutya. They cannot accept their own. Alina access wa Museveni. Tumukunde. Tumukunde waawe is their product is independent. Tubayinza kubba products. Ukimanyi nti mu buli Kampala buli lunaku waliwo poloti expiring liziyayo negwako ate tebagenini oyo ensego ezigirindidde nezigitwala $3 million mu kibuga wano. Ekitegeeza oyo emikisa gye giriwa eyo andi nkubuulidde alina okulwanyisa bamafiya nti bamafiya balina stake mu kibuga be bakifuga. Abantu banamutegera Tumukunde abantu babulijja abalonzi nga ffe tetumanyi yabba sente za takisi ani eyafuwaza abantu mu Kampala mubasuulayo musiso suula yani eyafuwaza abantu mu kibuga tumumanyi. Tutunulire ku Latif Sebaggala. Kakati Latif Sebaggala ye omukisa gwe guli gumu nti one mugundi mulango zino taliimu 2 gyavudde bavudde tebamusindiikiriza mu parliament eri mu constituency ye ogundi ekyayina temukulu we ate bw'ayogera aleeta ekizibu. Sebaggala alina kusirika erikodi yembi undoing ya Latif ye mukulu we ogundi Latif alina okumugamba olina kushare blood same parentage naye nze sifaanana oli sifaanana seya nze nvagamba ozi mukulu wange tomumanyi ye gentleman talinga nze tali crazy nze mitale polisi yawaka bebimu babikweka n'obutabimbule bakaba kati abafumuulawo wano. Yes babimanya. They hide certain things from me kuba nze uli kadengo ojja background yange yawa byabufuzi oli diplomat wa UN kakati tetufaana kati Sebaggala's biggest issue kwejjako ekifaananyi kyani kya mukulu we nti yayiwa TDA n'adduka n'agenda eno ate n'ayogera gundi ye n'aleemu nze ye TDA bantumayo nga sipaayi kakati ono alina okwejjirako ddala ani mukulu we. Tugende ku Kamiliyoni. Akamiliyoni temuli kati yogerayo omulala bondowooza kubanga mu what you don't know NRM erowooza nga wali we bagibbidde sente nti basobola okusuula Bobi Wine. NRM erina okukimanya nti abantu ne bajja 20 the rest is reduced to 2 mu kalulu konna top contenders babeera babiri nti Museveni ne Besigye abalala ne babafiisa ne mu kalulu kwa America gwogamba waliwo omusajja baali bamutaani yeesimbawo nga independent yali aleese ekizibu kubanga mu America if you get a certain percentage of votes bayina programs of government eziteekamu sente so always it is reduced to 2 ekitegeeza abenalimu be balimba mbumuteekamu bangi bwe reducing no you are wasting time bakubbako sente zo. Yes 2 abantu b'omu kibuga enalimu yali ebafunyemu omukisa nti Lukwago yajjanga independent nga bakansalazi bonna baayo musi n'abagaana okukola n'oyo omuvubuka oyo n'abagaana okukola omuvubuka oyo kyakoze Museveni n'abagaana okukola yenga kuyoola sente kakuyoola kakati gundi bakansalazi bonna baali beenaaleemu lwaki Moses Byaruhanga yali agabyemu enkoko ataddemu amazzi era abo abaana baamukuba Moses Byaruhanga nadde ebbali nzenga byokubogoloza bakwata pesa bi kakati olina okukitegeera ti bano bagenda ne beerimba nti you make sure that the opposition fields in many countries you are wasting time. Siddagala abantu bajja kusigala nga batuulira babiri abannakibuga balina factors kwe batambulira wipe kyobola mbagamba kirenda nze nja kumuwandiikira Moses Kigongo mubuulize ti akalulu kano tekafaanana nga ka bulijjo tetugendamu mwongezeza ennyumba z'abantu ku Land Rate nazimbira ki ennyanja muwambya amaato g'abantu mugaasizza kanene bodego ku myalo egyo ne batamutira tikogeza naye nga yakuba emyalo gy'abantu atwala empuuta ebweru yasirise bwani embwa ziveeyo zimukolere tuyina kye tuyita embarking on a self-destruction mission mbagamba
tulina kye tuyita being defeated and losing an election. Ibiri byanjawulo. Yes, Moses Byalwanga bwe yali akyali mu Kampala, Besigye yatuwangula n'obululu 32. Musisi bw'amala okugoba n'abaana ne bagoba omwana ne yeddiza ekibuga, Musisi yatukuba n'obululu 17,000. Besigye yatukuba ne difference, imagine, 13,000. Kaakati ne mbagamba nti abantu ba bulijjo bw'oba osoma ebyobufuzi tebaagala kuwulira gavumenti mu nsawo zaabwe, mu nnyumba yaabwe, mu baana baabwe ne mu mpewo gye bassa. Weeyingiriramu compulsory insurance, not compulsory hospitals ezirina drugs. Ng'ate credibility yo buli kasi